Oli ku Bokati TV. Kwandiza ku Bokati TV ate mpozi wale kulango otulaba wale kulango otufollowinga nze Sula Senyonga. Emyaka gidduka kati giweze emyaka 11 ekasokedde amasiro ge Kasubi gakwatibwa oboga gayokyebwa oba gakwata omuliro. Nga bwe kiteeberezebwa nti either gayokyebwa bwokyebwa oba gakwata omuliro. Kati emyaka 11 amakya g'olwalero Ssaabasajja Kabaka akedde okukola egimu ku mikolo oba omukolo ogukulembera okutuuka kamalirizo kokubira amasiro gano mpozi ngate gamalirizibwa obanga gaggwa okuzimbibwa. Nkubuzaako gwe yakatoyungako Shirat Love ogamba otya, Shamina Nampina ogamba otya, nembuuza ku Shirat Love Imenas ogamba otya, Habibu Nsereko Omongole Deriki Shirati ate nembuuza ku Anita okugattako n'abalala mwenna abatugoberera wano mpozi ate ku mukutu gwaffe ogwa Bokati TV. Embuzi gy'olina okulya ennungi erina kubeera mpozi eva waliri ku Kabuzi Restaurant abasangibwe bwayise mu paaka ya Mukulu Semmanga awo oyinza okugamba mu paaka empya ku Kas Club awo oyingira okukidde nabweru n'obagamba nti abaye neetaga embuzi eya supu, njagala embuzi ensiike, njagala embuzi enjokye, njagala kubyenda, bajja kubeera mpozi ngate babikuwa bulungi nnyo. Ate osobola bakubira ku simu eziri ka flyer ako wansi kolaba eziyitako wansi awo bakubire ku simu eyo basobola okubeera nga bakolera delivery. Ukitegedde. So kyekyo kiriwo. Omwaka gwali gwa 2010 omwezi gwali gwa 3 amawulire ag'ennaku gafuluma ne gakasaasaana Buganda bwonna ne Uganda yonna nti amasiro omwagalamizibwa Bassekabaka ba Buganda abamu ku bo nga ne Ssekabaka Muteesa Sir Edward II nga naye mwali omwo yagalamizibwa gali gakutte omuliro ne gabengeya ne gaggwaawo. Era ebigambo byatambula bingi nnyo, bagookeza, bakoze batya, embeera eri ABCD bingi ebyatambula. Ne bateekawo n'akakiiko akanoonyereza omuliro gwavudde ku ki newankubadde alipootera paka kati tennafuluma. Kakati amasiro ago Katikkiro Charles Peter Mayiga yekebakeba eddimu ery'okubeera nti mpozi gaddamu ne gazimbibwa gaddemu gazimbibwe buto. Emyaka egyo egyaddako egyakulembera egyaddako oluvannyuma lw'okubeera mpozi nga ate gakwata omulimu 2010. Bw'atyo nno Katikkiro ono yatandikawo enkola ey'okuŋŋaanya ettaffaali. Promotion yagita ettaffaali, tukuŋŋaanye ettaffaali tuzimba amasiro ge Kasubi. Era ettaffaali lino lyatambula Uganda yonna kubanga ne mu Bunyoro yatuukayo, mu Busoga yatuukayo, Obwakabaka obw'enjawulo yabutuukamu. Bw'atyo n'abuuka n'ensalo za Uganda n'agenda mu Amerika, Bungereza, UAE yonna ng'agenze kuŋŋaanya ttaffaali. Ettaffaali lino lyaleeta nno obuzibu, abantu batandika odyogerera, abantu ne bagamba Katikkiro akuŋŋaanyiza ssente nnyingi nnyo, tetulaba kye zikola, bulabula. Bw'atyo yayanja biki bye yali akoze mu ttaffaali lino, nga mpozi ettaffaali teryazimba buzimbi masiro wabula lyazimba ne masengere. Akasente akavaamu ako basobola n'okubeera nga bazimba masengere ne bamumaliriza naggwa. Kizimbe ekyo kiri mu Bulange. Ne tulaba nti n'amasiro gazimbibwa, twalaba Bugge, abatamanyi Bugge ye bayita fensi. Nange kati mbalina. Nange mbalina nina ttamiro zenkosa ze mutategeera Buggwe. Masengere otegedde. Bw'atyo nno bambi mukaweefube we yatambula nnyo n'asobola okubeera mpozi ng'ate akola omulimu ogwo. Omulimu guno Bwakabaka obw'enjawulo bwagezaako okubeera nga bumwebuuzaako. Mwe muli mpozi ne Kyabazinga wa Busoga ne Katuukiro wa Busoga. Yamutuukira n'amubuuza kikola otya, oyinza otya okonvinsinga abantu bo ne basonda akasente okusobola okwezimba. Bw'atyo yamunnyonnyola n'amuyisa mu sisitimu, era sisitimu eyo nabo ne bagikopinga nabeera nga batandika okubeera nga bakulaakulanya ebitundu byabwe gye bava. Mwaka gwali gwa 2020 mu mwezi gwali gwa Juni, ate amawulire sitiri gaddamu ne gafuluma nga galaga nti amasiro gano gaali gazzeemu ate okukwata omuliro, nga gazzeemu okukwata omuliro. Tetwategeera kyava ku ki.
wabula olunaku olwaleero obudde nga busaasaana omukolo ogukulembera emikolo egisembayo amasiro gano gabeere nga gagibwako omukono ogw'okugazimba. Emikolo gino ogusookera ddala gukoleddwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda y'alina ogukola strictly, tewali mulala alina gukola. Gubadde gwa kuwanika babiyita ebizizi. Ebizizi ebyo ebibeera bitya? Ebizizi ebyo zibeera ringi, amanyi akakomo, tunula aba akakomo, kabeera nga kakomo, naye obukomo bw'abadde alina obuwanika nga buli busatu, bwawukana mu sayizi. Era ebifaananyi ndowooza obiraba bitambula, ne ka vidiyo ngenda kubeera nga nkakuwa. Ssaabasajja nga mpozi alinnye waggulu mu kasolya abiwanikayo, bakozesezza eddaala okubeera ng'atuukayo waggulu. Kasooke nkuwe Ssaabasajja ng'akola omulimu guno. Yoga ayi beene okubeera mpozi ng'ate n'ogwo omulimu nagwo guwedde. Asiimye akole omulimu ogwo ogw'okubeera ng'ateekawo ebizizi. Okusinziira ku Katikkiro we Charles Peter Mayiga, musajja mugezi nnyo ono, nze mwegomba nnyo. Tamala gakola statement, era agenda okukola statement ng'olidde ategedde kiki ekinaagivaamu n'era message ebeera ng'etuuse. Kale nno annyonnyodde omukolo guno gukolebwa gutya, Ssaabasajja alina gukola mu budde ki, baani abalina okugwetabamu. Ssaabasajja Kabaka atuuse mu masiro e Kasubi ng'obudde tebunnasaasaana era n'enjuba nga tennavaayo, okusinziira ku bulombolombo nga bwe bwaluŋŋamiziddwa. Atuukidde mu nnyumba Kajjaga omubeera abagiriinya abavunaanyizibwa ku kuwunda ebizizi. Abagiriinya birimu ku ssiga mu kika ekyengo wa Kasolya ye Muteesaasira mu Butambala. Era Ssaabasajja Kabaka bw'atuuse e Kajjaga n'akonkona ku luggi oluyingira mu nnyumba eyo, abagiriinya abaasuze ku bwerende okumala ennaku 9 nga bali ku mulimu ogwo ne baggulawo, n'abategeeza nti obudde butuuse okukola omulimu. Waliwo eddoboozi mulifunye, waliwo n'ebirala ebitambula, waliwo empagi ezimu ezirina okubeera nga ziteekebwa mu masiro omwo, naye nkyakikolako okunoonyereza. Bagamba mbu empagi ezo abasajja abazisima sebo basajja balina okubeera nga basajja batuukirivu bulungi nnyo, mala nnaku 14 nga teweegasse na mwagalwawo oba na mukyalawo, n'omala obbikola, then after nnaku 14 ne mugenda ne musima. Bwe mumala osimayo omuti ogwo, empagi ezo tezirina kkoona ku ttaka, ne muzeetikka bukolokolo ne muzitwala gye zirina okubeera mu masiro e Kasubi, nga teziguddeeko ku ttaka, tezikonyeeko ku ttaka, ne mubitwalayo. Ngenda kukola okunoonyereza okwo, kubanga bino ebintu mu butuufu byewuunyisa nnyo. Omuntu okubeera ng'akola ekintu ng'ekyo nnaku 14 teyeegasse, ne musima omuti ogwo nga tegudde ku ttaka, ne muguteeka butereevu ku mmotoka ne ziguvuga mpaka mu masiro. Kati ate bw'owulira n'eddoboozi Katikkiro lyatuwadde awo nga nnyonnyola omukolo we gukolebwa, mu butuufu Obwakabaka bwa Buganda bulina ebyewuunyo bingi nnyo, ebyafaayo bingi nnyo. Ndowooza kye kikyabufudde okubeera nga bw'amaanyi. Kubanga abantu beebuuza, Ssaabasajja ne bamuteeka ku bunkenke ng'obwo, okulinnya eddaala ng'eryo ku bitiibwa bye, naye ng'ate yekka yabadde alina okukola omukolo ogwo. Yekka yabadde alina okukola omukolo ogwo, tewali mulala tasigira. Waggulu nneyo mu bwengula tabaddeyo yekka, abaddeyo ye Katikkiro wa Buganda gattako n'Omulangira Chwa. Omulangira Chwa naye abaddeyo ne bakola omukolo ogwo. Omulangira Chwa oyo nno abeera mwana wa muganda we. Bakoze omukolo ogwo ne gugwa bulungi nnyo. Mpozi gattako n'abakuumi ba bodegaadi, abasirikale mubalaba gye bali waggulu, n'abantu batono nnyo okulaba nga Mutanda tatuukako obuzibu, tafuna obuzibu. Balina okubeera nga bamwebulungulula balabe nti tafuna buzibu, ate omukola gukole bulungi nnyo nnyo. Yoga ate mpozi twebaza
Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. By the way, ono guy munansonyi omuyita guy naye ye Katikiro w'omulembe gwaffe, ye musajja alemera ku nsonga n'agamba kino nkyagala kibeere bwe kiti ne kiba n'akiremerako, ate kye mumanyiko teyeerabira. Ne bw'abeera yakulaba omulundi gumu ng'olina omulimu gwe wakola, nze mulaba nnyo mu baamawulire, namukwano gwange bamuyita Nasa Kayanja, era emikolo gya Katikkiro yagikola naye tasobola mwerabira. Era babanga aliraga Nasa nga sinnamulaba aliwa, Kayanja aliwa. Amanyi abaamawulire, amanyi abantu bakola nabo. Yoga ayisa abasajja, ogwo omulimu nagwo guwedde, katulinde ate oguddako. Katikkiro tukwebaza okubeera mpozi nga ate owaayo era olumirirwa Buganda, n'okubeera mpozi nga ate olungamya. Mugoberera nnyo. Nze nali simanyi kigambo Nasalebbeedi bwe bakiyita mu Luganda, nakiyize ku mulembe gwe emmeserezo y'emmwanyi. Ku mulembe alina campaign eno y'emmwanyi terimba. Kati nga bagamba Nasalebbeedi tukivunudde tutya mu Luganda Nasalebbeedi z'emmwanyi, naga mukiyite emmeserezo z'emmwanyi. Kati kiringa n'obulwadde buli obwa sickle cells, era nabwo yabuwa erinnya Nalubiri. N'obulwadde buno obwakajja buno bwa ssenyiga omukambwe ye n'abuyita obulwadde bwa lumiima mawuggwe. Kwegamba ali creative. He's so creative. The Katikkiro of Buganda Charles Peter Mayiga is so creative. Tukwebaza baba. Sijja kubeera mpozi nga ate sukawa lino nyongera okujjukiza Kabuzi restaurant wokka ojja okufuna embuzi ey'omulembe, ate empozi namwe abatulaba tubagamba nti mwebale nnyo. Ambuuza ku Shenezi Banenya oli UK, nembuuza ku Jude Centamu oli USA, Kapalaga Baby oli USA, Grace Kamato oli USA, ate empozi nembuuza ku Nampina Shamina oli UAE oli Dubai. Webale kubeera mpozi nga tutufolowinga. Sijja kubeera mpozi nga ate nsukwa lino, mubeere bulungi, mweraba. Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli. Bokati TV.